Amen. Atukutte bulungi. Naye kye twagala okwebaza Mukama. Twalabyeko ku bamalayika waggulu nga bamwaniriza. Amina. Amen. Bassebo ne bannyabo okulokoka kirala n'okukkiriza kirala. Ku makya ga leero tubadde twalokoka naye nga tetukkiriza. Ku makya ga leero tututte okukkiriza okuva eri eggulu. Amina. Ebibuuzo tubadde na bingi n'obulumi tubadde na bungi naye zibadde essaawa 9 eddoboozi ne litugwira ne litugamba temwebaka temubongoota mukakane wansi w'ebigere byammwe ku lw'omulimu gwa Senga wammwe gw'abadde akola. Tuli basanyufu. Amen. Owaffe tugenda kuziika mubiri naye omwoyo tetugenda kuguziika. Tukkiririza mu byawandiikibwa ne tukkiririza mu Katonda eyafa n'azuukira. Tumanyi olunaku lugenda kukeera lumu bwe luti tusisinkane ne Senga Nakisozi wali awatuula abatukuvu w'abatukuvu. Amina. Abadde mwangu ng'olumu alinga omuzibu naye ate nga mwangu nga ne bw'omulinnyako yeesotinga yekka n'agamba mwana wange nsonyiwa nange nyambadde mubiri n'omugamba Senga munnange leka biggwere wano sisobola kaaba n'omulundi naagu kubanga nnyina okukkiriza nti asambye omupiira gwe era ggoolo ye enywedde. Tugamba bugambi bamalayika abatuula waggulu baanirize ku lwa Senga waffe Nakisozi bamwanirize. Abadde n'akagambo katero tugamba ai Nakisozi Margaret sirina bukuusa mu maaso ga Katonda bwe mba mpeereza eggulu libagenda likiwulira. Akagambo k'ensembyayo kali kamu byonna ebyamusobako byonna ebyamwonoonekako Katonda amutusaasire mu linnya erya Yesu Kristo.